Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Ona kurencha. Kale nkubiriza abantu bonna ku luguudo oluyitamu olugenda ejjinja okutuukira ddala Jerukoma mwendo mukulembeza bategeeza nti ajja kubeera enjeru Buyikwe district. Ababuuzeeko abawuli mubuulire ebizibu abawulire ebintu bino bigenda mu maaso mu ggwanga namwe mubuulire ebizibu ebiri mu Buyikwe district n'enjeru. N'abategeeza nti ku Rocktown nga yakuzimba 15 ajja kubeera Mijera Nakasongola district. Ku Rocktown president ajja kubeera Mijera Nakasongola district. Mwenna abantu be Nakasongola Mijera mubeereeyo muwulizegga president byana bagambye. Nakugamba what? Given the continued closure of Kaluma Bridge and the other terrible states of the fastest alternative routes, we are postponing our trip to Gulu to date that will be communicated due in course. Nakugamba olw'embeera embeera eyali terinda ey'okuggala olutindo olwa Kaluma n'embeera y'okutambulamu amangu nga tunoonya emikozesa emirala gyetwandibadde tuyita n'agamba tekisobodde kutusookereza kubanga tugenda mu ngeri gye twandibadde tugendamu mu bitundu by'amambuka. N'olw'ensonga eyo atwala mukisa guno bategeeza nti okujja mu mambuka eyo ajja kuba akwongeddeyo okujja mu mambuka ga Uganda ddala eggulu era ennaku entongole ajja kuba zibategeeza gye bujja katono ng'amaze okutereeza entambula bw'eneeba n'abagamba Mukama bankuumire atakumira mpera oyo president wa Uganda Omulembe Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'abategeezezza nti olunaku olw'enkya n'olwokutaano ajja kubaayo bulungi nnyo. Alright, kano kagenda mu Bannayuganda mwenna abawangaalira mu ggwanga lya Bungereza teri kuzikiza. NUP UK chapter People Power ebagamba on 23rd of November 2024 there will be a mega demonstration which will start at 11 a.m. up to 16 p.m. UK time. Theme: in remembrance of our fallen soldiers who were murdered by Museveni and his notorious army on 18th and 19th of November 2020. The demonstration will take place at Uganda High Commission 5859 Trafalgar Square, London, WC20 and 5DX. For official communication, please contact the official UK People Power at gmail.com. So mwena abantu b'Obungereza bategeeza nti ngenda kuzomweza 24 omwezi ogw'Okumu ku ssaawa 5 ez'okumakya mpaka ssaawa 10 ez'akawungeezi zijja kubeerayo okwekalakasa okw'amaanyi mu ggwanga lya Bungereza. Nkojja kuba kutegekeddwa ekibiina kya National Unity Platform ne People Power mu Bungereza nga omulamwa kugamba nti tujja kuba tujjukira baganda baffe bonna abattibwa Museveni mu nzita ey'ekyonoonero ng'amagye ga Museveni gabatalina kuzomwezi 18-19 omwezi gw'Novemba 2020. Bakutegeeza nti okwekalakasa kuno kugenda kubeerayo ku embassy ya Uganda mu kibuga London ekya Bungereza ku address gye mutegedde obulungi ebeera olunaku okukalakasa eno yeri ku flyer ezafulumye enteeketeeko obulungi. Alright, n'omukisa ogwo njala okutegeeza Bannayuganda mwenna n'okubeebaza mwenna Bannayuganda bali Bungereza mubali nnyo mwebalire ddala okuba nti mukola okwekalakasa okwa buli kaseera ne mutagwa maanyi mwebali nnyo mwebalire ddala abala mugende maaso nga muteekayo okwekalakasa temujjanga okwo. Alright, awo nvuddewo njala genda ku Kigulalugi. Wetuva ku Kigulalugi mpisa secretariat ya president mugisalemu strictly mugitambuze ebisigadde tusimbule video. Alright, Ekigulalugi kya leero ndowooza njagala mumpitireko badde ndabidde njagala mumpitireko abampitireko Bebe Cool wano njagala mumpitireko Bebe Cool naye abeere ku video eno ne Haji Bujinga abeere ku video eno. Ndowooza beebo mbadde njagala. Ekigulalugi kya leero mbalamusizaako mwenna Bannayuganda. Ekigulalugi kino njagala kibaweereza mwenna era kibanyumire bulungi nnyo. Kiyinza okusangamu nga kigenda banyiiza naye ate ge mazima. Ekigulalugi kino ngenda kijja mu lugero olugamba nti omweyogereze takusuuza kayanzi. Omweyogereze takusuuza kaki? Takusuuza kayanzi. Alright, gwe Munnayuganda munnange yenna gy'oli embeera gye tulimu yalwa mu nnyindo olwekuula wekka teri agenda kukuula lwoyo olwo.
kubanga ne bogenda mu salooni balukule era lubeeramu mitawana mingi egireeta ebizibu enzo okuviiramu akabasa kale njala kutegeeza ku munayuganda munange wonna gy'oli ekigulalo gikyalina okikuweereza nja kwogeramu engeri eziwera nga bwe nsosa okugamba nti omweyogereze takusuula kayanzi oba takusuuza kayanzi nenkugamba nti lwala lwa mu nnyindo olwekula wekka nzigasa ebbiri okubategeeza ekigulalo gikyaliro kitegeeza kitya teri mbeera ya lubeerera naye gwe ate osobola ogifuula ey'olubeerera singa oba tosetuse kukyusa mbeera eyo lwaki ebyenfuna bingi mu Uganda bizze bitabanguka era nga babitabangula buno obubaka njala bugenda eri mwenna abalimi abalina emmwanyi nammwe abasuubira ozirima omweyogereze takusuuza kayanzi taamu bw'eba egenda n'ebyayo njala bajjukiza bwe twabeeranga mu masomero twakolanga effujjo nga tumaze okukola ebibuuzo twakolanga effujjo nga liriko ne buzzukulu bwalyo buli kimu ne mulekanga mukyonoonye buli kimmere ne mugiryanga abasiibula nga mwetongera kudda ewa kitaawo oba ke mukaliriko magulu owanike olabe tv okuba endongo ngene mbasenga bulambule mu buli kadi effujjo twakolanga tuli mu ssomero mutaamu egenda ng'ebibuuzo biwedde wattu ne Museveni ne babbi banne banyarwanda banne akabinja k'abanyarwanda bali mu ttaamu egenda bufujjo bagenda ddikola wabula Uganda esigalawo bannayuganda bajja sigalawo wabula abatono ennyo abaana besigaliza bo bajja kafiira mu nkiddamu abatono ennyo abaana besigaliza nganti empulukuto ya muzoyeze na migamiko abajja kufiiramu naye abaana asigalawo bajja sigalawo ffe tugenda kulwana eggwanga eryo mpaka kuwulira bubi lwaki njala kukubira omulamu gutakungulago mu Uganda omulimi naawe agenda okulima emmwanyi togeza n'otema omuti gwo ogw'emmwanyi togeza n'ofuuyira emmwanyi zo ziffe nedda kola ekintu kimu gw'abadde alina emmwanyi zo zitabirire bulungi nnyo bwe ziba zengedde zinoge ozikaze bulungi nnyo oteeke mu kkuumiro lyo mu sitoowa yo osirike emmwanyi tevunda buluvannyuma lwa mwezi wa myezi ebiri ng'ojjayo ng'oyanikako gwe ng'olaaza emmwanyi tevunda kino kiyita mu luggya obuyinza bw'abantu mwe mbulina so si Museveni togeza n'osaawa emmwanyi yo naawe agenda okuba ng'olina pulaani enteekateeka esimba emmwanyi kwata ssente zo genda ogule endokwa osimbe emmwanyi zo ozirabire zikule buno obuyinza obwekiyita mu luggya obw'ekisiru obutayagaliza tebukujja mu pulogulaamu yakusimba mmwanyi yakusimba kintu kyonna kigenda kukuleetera nsimbi tokikola nkwegayiridde naawe abadde alina apartment nga wazizimba nevenula ekulemerako nkusasudde omusolo ennyumba ezo tozitunda zirekeewo nkolera ekintu kimu zireke nga ziri empty totekamu pangisa kubanga musolo buli mwaka lugugwako olina okufilinga tax returns kitegeeza babanga ennyumba ezo teziri occupied tolina musolo gwolina kusasula wabula ennyumba zo zibeerawo osobola ozimaintaininga ng'ozinovatinga okuwala okusasula omusolo mukusasula omusajja omutemu ate omubbi please alina enteekateeka erima emmwanyi genda ozirime alina emmwanyi olwedde noga emmwanyi zo oziteeke bulungi nnyo buluvannyuma lw'omwezi ozaanike ozijjeyo ekigenda okuyita mu luggya bakiyita Museveni kigenda essaawa yonna omweyogereze takusuuza kayanzi bannyabo ne bassebo babuuda mukama yatuwa ensi Uganda erimu obudde ensi endala zebutalina ensi endala ziri mu bunnyogovu ziri mu mataba ebyenfuna bitabanguse embeera obudde bitabanguse okulima kwabwe okw'emmwanyi kugenda kufiira ddala ate emmwanyi zikoma mu Uganda kati mu kaseera kano nga Museveni agenda nga bweritaamu egenda sikuwa magezi kufuuyira mmwanyi zo zitta oba kutema mmwanyi nedda kakkanasala obusungu Museveni muleka akole buli kyayagala obudde bwe butuuse ajja genda buli kimu akikulekere ng'okirina mu bujjuvu jasi olina kutwala bulamu bwo na kutwala budde bwo na kwenyigira mu nkola eyo neesobola okugjako Museveni noba toyogedde nenge ekuli mu mutima tosaanyawo emmwanyi zo tosaanyawo bintu byo olwokuba Museveni yayisiza etteeka gundi nedda ekyokya kyonna okirinda nekiwola n'okikukwasa engalo nkiddamu ekyokya kyonna okirinda nekiwola n'okikukwasa engalo Museveni agenda takumalira budde era takumalira ssaawa zo nti olowooza ku Museveni fuba kikuma ki ekiddako mu nsi nakukuuma Uganda ngeri seefu ebiddako Mukama abakwatizeko ekigwalo gikiwedde njala tugende mu kyatuleese tugenda kusooka na security alert era kansubira nti President wa Mulondo atuuse
kansule nti president wange omulondo akoze eki atuuse mu information eno then tusimbule video. Naye before nga sinagenda ku security alert ka video kano ngenda kabazanyira bwe malo kabazanyira ngenda kateka ku mutimbagano jange jonna muka sharing mukawe bulimbwa ya NRM eyabitanga ba propaganda listi bonna NRM mubagamba ati mwaga Museveni ako Museveni Bobi Wine akolera Museveni ate Museveni ngayogera bilala mugwa akolera. Bobi Wine is confused because he's not ideological. And he's being manipulated by so many groups, so many, especially the foreigners. Oh, which foreigners? All sorts of, we monitor them. Tell me, I didn't know there were foreigners manipulating Uganda's elections. Who? Bobi Wine in particular is an agent of foreign interests. But the social group. All right. Monamori ambuza enkwata ebyobufuzi n'okulonda mu Uganda ngambi nnyo n'agamba nti Bobi Wine mukozi wa magulu meeru abayina interest zaabwe enkya mu Uganda ne mu Africa so tajja n'agamba nti Bobi Wine ali confused olw'okuba nti akolera magulu meeru kati ate n'osanga embata yane tengega nti ate Kyagulanyi akolera Museveni kanombuuza otegera lunaku ki nabagamba nti bonna basajja ba NRM etegera yaabwe yemu era teyawukana kankabaddiremu. Bobi Wine is confused because he's not ideological. And he's being manipulated by so many groups, so many, especially the foreigners. Oh, which foreigners? All sorts of, we monitor them. Tell me, I didn't know there were foreigners manipulating Uganda's elections. Who? Bobi Wine in particular is an agent of foreign interests. But the social group. All right. Ansa mojifunye temwetaka kuleka nabantu. Katuka tugende mu security alert nga bwena okuba olwaleero letu lyoka tusimbule video. All right. Ankulamusizako Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli. Buno obubaka njagala bukutuukeko ne security team yoyo neekukuuma. Njagala bukuwa ensi etegeere Museveni ki kyapulaninga. Before nga sinagenda njagala bategeeza. Mwenna ba comrade abali ku social media. Buno obubaka njagala mbwanga sinagenda mu security alert. Buli diversion ne stunt ne attack gye mulaba ko president right now. Yevudde mu country tour jabaddemu okuva Kamuli Busoga n'agenda eno ekisolo kyaba shockinze kitya Museveni bawa sente ku social media ne ku TV bamugamba omusajja tumukubya ayidde ba YouTubers on daily basis bamugamba omusajja tumukubya ayidde takyasobola funa following era tayina bantu yesobola kimula bane babijjirwa bonna batambi baganti abantu avana bo Kampala biki naye mugambe nti naawe vana be Kampala genda be Busoge wamwe Kamuli obafune so kyonna kye mulabe saazi no ono baby sheet yavuddeyo mulabe simanyi ne station mayaji yakavodo na yakoze ekivulu buli kimu kye mula kyonna stunt eziriwo zonna nono gravity simanyi nyini simanyi Kyagulanyi yabeerako nyina okufa biki byonna ezo results kuba babuuza mulideko ne Kenza natira okuva ne group ye nkiddamu Kenza agenda kuva ne group ye Basita Bujingo bonna results zavudde Kyagulanyi kuva Kamuli yonna gyabadde gyatambudde n'agenda ne mu naji yagenze eri ekisolo n'agenda eri mbasajja bakalamojja kati kyatadde Museveni ko pressure nti abasajja baganda musajja amukubya yino musajja aganye so yeyo pressure yavuddemu kwe kuleta studies zino so temuziwo makulu zonna zitemuzimala bukudde kati bwe kyavuddemu obwo abasajja ne bagamba wait a minute. We have been spending billions of money on people to undermine Robert Kyagulanyi Ssentamu, and we thought that our plan worked. So, ate kyasinza obba shockinga, Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze omulonde bwe yagenze ekisolo ku boda bano we bayitanga bayigira eggwanga mama. President omulondo w'eggwanga bwe yagenze ekisolo bano we bayitanga bakubayingira eggwanga.
kye balabye tebakirabanga. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo abali ekisolo n'abaabirabye bakugambye nti Museveni yatuuse okutandika okwogera ab'ekisolo ne bamuviira nga byayogera tebyawukanako ne byayogedde myaka 4 ne bavaawo n'aswala bw'atyo n'aswala. Kati kiyalabye ekisolo ne banne bagambye wait a minute nekkuba we twayita we twakuba ensiisira nga tutya okuyingira mu Uganda omusajja zze n'ayolawo n'akokoola bukokoozi tuli mu buzibu. Olunaku lwa leero meeting baagadde bazikuba ejjo bazikubye olwale mugenda kuli kibadde mu meeting na kibateekateeka mumpulya bulungi nnyo tutandise bwetu. Mr. President Norobaka bwo era security alert egenda wo. Waddewo meeting olwaleero ebadde ya Zoom. Meeting eno ebadde econductingibwa mu bifo ebyenjawulo wabadde abakulu naye nga meeting eno okusinga ebadde econductingibwa ku Ssemwai nga balina list y'abantu bebaagala okujjawo naye nga main target yaabwe abadde President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bagambye nti omusajja tuba tulowooza nti betwawa ssente omusige Tommy likola ne Tommy liganye ne bagamba tugenda kuzaako ki. Mu bantu abatudde mu meeting eno mubadde mu Dere Drinking General kitaawe Muzeyizedde Nsanga Bisibe, Janet Kataha, Salimu Sale, Kahanga Muhanga, James Birungi, Muhozi Kenyini n'abala abaddemu nga bagamba nti omusajja ono tulina omukolera olukwe lwonna olugendo mujjawo ng'obudde bukyali ebisigadde tujja bikwasaganya. Ne bantegeeza Mr. President nti era bazzemu ne basindika basajja 6 bagenda omutambulirako nga batemu si balwadde bo bagenda omutambulirako. Kulaale eziddako Museveni alagidde Diddigi amuwadde olukusa ne banne bakole buli ekisoboka okuba nti bajjawo pulezidenti mu ngeri yonna esoboka. Naye ababadde mu sayidi gye mwagenze ekisolo omwana y'omusajja ono lindako ndowooza kansooke nakano mukategeere bulungi nnyo entambula gye badde bakoze omwana y'omusajja ono kati nono eyabadde wa polisi eyabadde lapo agoberera president naye mwamulabye musajja ono agezaako president abole wadda okubakyazanga abantu bali wano baagala kubuuza ku president nga bwe bagamba president wewaita abantu baagala mubuuzaako naye tulina ofiisa ono buli wetulaga amasimu okubagakumukumu alaga nti president wadda walina okubeera nakamaki kigenderero wakye naye nga embeera bwetyo bweri abantu bayayaana bagala pulezidenti wakiri ababuuseeko ate nga tuli mu kkubo tuli mu kutambula mpolampola baganda bange bwetyo embeera bweri ali okusama Uganda bwekino kiri tuli mu kwolekera Kampala mpolampola embeera bwetyo bweri nga twolekera Kampala. Alright, oyo mukulu yabadde musaasizi eyabadde atambulira ku president. Kati tusimbudde security alert tuveewo tugende ku information eddako. Alright, amanya nga abamenyedde abadde mu meeting eyo abagenda okubanga bakkiriziganyiza nti Diddigi ne banne bakkiriziganyiza nti bajjawo president bagambye bwe bati nti bagenda kubanga balumba mu ngeri yonna esoboka okulaba nti bajjawo president ne security ye yennyini ba security team bagituuseeko obulabe. Si Ssemwai ne SFC basindisa akabinja k'abatemu ennyo abaagala okutta president saako ne tiimu ye. Era meeting etudde olwale ebadde mu Ssemwai iso SFC ne ESO era Museveni Muhoozi Salimu Sale Kahanga ne Janet babadde involved today ne Lwaboogo oluvannyuma ajoininze z'omu tiimu eyo. Muhoozi ye abadde n'aba SFC n'agamba nti
ayina okukola kyasobola kyonna olw'ensonga nti omusajja abafuukidde ekizibu okubalabisa yonna mu lwale gy'agenda n'ekyo ekyabadde Soroti kyeyamukoleddeyo enkoko ekikola bazzukulu baayo era n'agamba nti ye ayagala kusooka kutesitinga ku mazzi akwate Robert Kyagulanyi Ssentamu bukwasi amala amukola ekyayagala sinakindi amwoke amasasi ye akole ekiddako alabe abantu kye banaakola naye bamugambye nti ekyessaawa zino tekyetaaga kukola naye ye olw'okuba nti obwongo bwe bwamunguuba nainsistinga okukola ekintu ekyo era bagenze mu maaso ne bamuhooza ebiragiro ne banne okukola kye balina okukola. Museveni n'agamba nti ye awadde orders okujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga clearance erinzibwe kusayiningibwa James Birungi owa CMI bamugjeyo mu ngeri yonna esoboka. So Mr. President wonna w'olijjala kutegeeza nti basindise abantu abagenda okutambulirako yonna naye nga kuliko ne ba suicidos basatu betuyita ba suicidal killers abatagetinga go wennyini ne kamera team yo naye okusingira ddala abantu abakutambulirako nga bamulisa abantu abo bonna abandi badde baagala okutuusaako obulabe bo baga nti baagala kutemula before nga n'omwaka guno tegunnakuggwako ngera bwe mbadde nze nkuwooninga ompulira bulungi ssebo so yenkola yonna eriwo ng'abantu basindisa olwaleero nali babalazeeko ebifaananyi naye ne baddamu ne beekweka naye njagala mbalaga ekifaananyi mutegeere olwaleero. Kuliko ono gwe bayita Mutyaba Andrew wa SFC ye Lance Corporal Mutyaba Andrew wa SFC yono wano oyo wa SFC ne wakabano yeyita Mutyaba Andrew wakabano ono kamubadde nali mubalazeeko wakabano oyo mukubbo. Kuliko Muchunguzi Barnabas ono yagenda okufollowinga president mpaka Nakasongola yono Muchunguzi Barnabas yoyo Muchunguzi Barnabas bano bawereddwa ebiragiro saako ne deputy wa James Birungi naye ajja kubanga ali involved mu connection bagambe bati after shooting Bobby Wine on his country tour that is in Buyukwe if not so in Nakasongola Friday shall parade damulira 5 boys nti ku Lokutaano baba bamaze okukola ekyo bagenda kukola ekintu kye nabanyumizaako nti balina already abantu ba trainings nga babajja mu bitundu by'amaserengeta ga Uganda mu bitundu by'e Kasese aba ADF abalinzi batano damulira bya trainings bagenda ku parading nti babadde mabega w'okutta president era bave bakonfessing nti bebamuse bano bo bajja ko balode bamaze okuparadingwa nga basazo bagenda kuteega mu dark spots areas mu bitundu bye Buyukwe Nakasongola ba president jana abagenda esimu ya Mutyaba Andrew oba Kopolo Lance Kopolo Mutyaba Andrew ayine esimu 2 muzimpandikire wano bye Mutyaba Andrew SFC Lance Kopolo ali ku 0787507532 yeso kajinjidamu 0787075324 endala ya 0702163899 eyo zesimuze. Then ono Kopolo wa SFC gubaita Muchunguzi Barnabas ali ku 0703197313 Muchunguzi Barnabas 0703197313 oyo Muchunguzi Barnabas aina nendala 0706940549 naye olumwa amanya agakyusa neyeyita Evans olumwa agakyusa neyeyita Evans olya bulungi nnyo kati obuzibu obuliwo buli butya wulira bulungi nnyo. Bagambye olwokuba nti obukulembeze mu America bugenda kukyuka bandikozesa akavuyo kano okukola kye baagala olw'ensonga nti bitongole biyinza obutanoonyereza ensobi gye bakoze kwekulirizinga emundu eziri personal ezitali registered ne bazuwa abatembabuzi ze bagenda okukozesa baddidde emundu ezitali registered
ze bagenda okukozesa nenga ate bannyinizo ngenda ba expose nga leero wuliriza bulungi emmundu gye ngenda osooka obbalaga ya kika kya bastola ya Major General James Birungi eno Major General James Birungi emmundu yo yeno gy'owadde omu ku batemu bagende banoonye president bamutte eno eyo emmundu ey'okubiri gye muwadde abatemu eno emmundu gye muwadde abatemu ya Kano Abdul Lugumayo deputy wa Major James Birungi eno gye muwadde omutemu ow'okubiri gy'agenda okukozesa emmundu ezo ze muwadde abatemu ze bagenda okukozesa but unfortunately temutegedde nti information esobola okufuluma mumpulirize bulungi nnyo bagambye bati the reason as we decided to use Birungi's gun because it's not registered anywhere. He got it from South Sudan, and also the one for Asimo is not registered. He got it from Karamoja during the disarmament program. We feared after murdering Robert Kyagulanyi Ssentamu, the US will immediately send the CIA, UK will send the M20, M6, and FBI or even Mossad will come to investigate if we use the UPDF guns. It will be easily be found out because all UPDF guns registered. So we decided to use those illegal guns of CMY, which we used to kill our opponents. Museveni Moho's want Bobby Wine buried within the immediately coming week, and even the condolence messages have been already written and everything is in place. Kati mukulu James Birungi message eno kanjogere mu luzungu ensi gitegeere kubanga muyitiridde obusiru mwe mulowooza buli kimu bakisolovinga na kotta nabagamba ekizibu kye mulina mulowooza nnyo ng'obudde bukedde ate bwe ziwera ssaawa 2 ez'okumakya temuddamu kulowooza obwongo bubeera butono. Uganda ebeera mweri nga mufugidde emyaka 4 tumaze obba expose nga temuli banna Uganda. There is no any way you can now murder indigenous Uganda and go away with it. I'm here to inform the international community that Museveni and his security agent, they held a meeting today at CMY where they agreed that this week or next week, the elected president of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, is supposed to be killed in a well-organized scene, which will not attract questions because they are going to use unregistered guns. And these guns belong to the director of CMY and his deputy. And here is the message which they agreed on. They said the reason as we decided to use Birungi's gun because it's not registered anywhere. He got it from South Sudan, and also one of Asimo, the deputy of Asimo, is not registered. He got it from Karamoja during the disarmament program. We fear after murdering Robert Kyagulanyi Ssentamu, the US will immediately send the CIA, UK will send the M6, FBI, even Mossad will come to investigate if we use the UPDF guns. It will be easier to be found out because all UPDF guns are registered. So we decide to use those legal guns of CMY, which we've used to kill our opponents. Remember, there are certain guns which have been using in several assassination plots in Uganda. At the end of the day, police comes out to state that the same guns which used to the previous assassination plots are the same gun used to the current assassination plot. As they say that the gun which killed late Chirumira, the same gun which killed blogger Ismail Access. So the same tricks. So as we speak right now, they might be used the same tactics to assassinate His Excellency, the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu. So Mr. President, wonna woli, njagadde nsi etegeere, n'abantu bategeere, mission kyeriwo. Baganda bange mwena ba cameraman
abali mu recording nga mutambula ku timu ya president mwegendereze nnyo abantu abo omulimu gumu gukoze ne mwongereemu. 1 omwami ono batambulirako ono omusajja ono omukiga ow'oku Entebbe Road nabagamba eddagala nalibawa bulungi nnyo nabagamba mutandika okweyawulamu ebibinja nga mutuuse ku kitundu mba mugenda okusetinga president wagenda okwogerera tembeera mu kifo kyekimu mwesula nembanga abavudde mulale ne mudde ebbali to monitor ekyo tiimu badde ekikola ne mukyongeremu kati njagala mukyusemu tactics endala. 1 ffenna bwe twambala tiimu yonna bwe yambala red it's very easy to identify nti kati bonna abakuma president abamuliko bali mu kitundu bwe kiti naye singa tukyusa ate ne tubeera mu ngoye eza bulijjo ne tubanga twesuddeko katugambe nti abantu bangi nnyo bali mu kiseera bajjudde ne mufuna abantu nga 20 ne batandika okwesuulako nga Museveni bw'akola. Museveni agenda okujja mu kitundu mwe mula abantu bali mu kiseera wonna naye ate eriyo ababeera mu nsiko eyo nga bali mu kulondola kikigenda mu maaso. Kati ngenda kusaba comrade mwenna abeweeza omumbago bazikuba bwe mbanga mwina tiimu y'abantu 30 abambadde mu ngoye mmyufu abakuma president wano watambulira buli kimu ate tuteekeyo 2 gabeere nga geesudde wabweru w'ekisaawa ekyo nga bali mu kuleekinga n'okutunuulira baani ono yeeyisa ati atambula ate biki wetusobola ate nga buli omu olina essimu kyangu nnyo communicatinga ne bannammwe ogezaako okufuna security ng'obudde bukyali otherwise bano abantu si bangu nnyo bali mu trying moments ekituufu bakimanye kyemwetamayika nkibuli nga mmaliza security alert tugenda ku video endala. Abantu bano bali mu kutya tebamanyi what is going to happen next. 1 mwalabye Demapuga nga zo okwogera balina kye baplaninga they are testing waters to see either basobola okugenda mu kalulu ne bakaleka nga bakali oba okuleeta amendments zaabwe kye bali mu kuplanning essaawa zino but kye balabyeko nga bamaze okuvumira Kyagulanyi emyezi 6 nga takyuseemu wadde n'ekimu bali mu kutya kye bazzaako tebakimanyi. Kati ngenda basaba please mubeere begendereza nnyo nga mukuuma omukulembeze ne kaliko embasomesezza kakulu nnyo mu security amaaso togateeka mu wano ango bw'olaba amaaso gano nga batunduza bwoti gabeera mu different angles ng'omontalinga abantu enneeyisa gye bayisaamu gye batambulamu bambadde batya. Kati ffe abasinga obungi twambala red which is okay naye tulina okufunako bantu 20 nga bambadde engoye eza bulijjo nga beetoolodde president wagenda okubeera naddala ebweru mu bantu okumontalinga abantu abo abali awo ani yeeyisa atya mu miti waliyo buli kimu kyonna tuba tufuna different angles yensonga lwaki tuba tukola ekintu ekyo so mbasaba mukikole bulungi nnyo president za information ogifunye bulungi nnyo buli kimu kigenze bulungi nnyo emmundu nzibalaze buli kimu kiwedde kati security alert ewedde njala tugende ku video eyatuleese mu butongole. Tutandikidde wa katutandike botte ngenda kusaba comrade mwenna abali ku social media buno baka batukeko mwenna ba bloggers aba National Unity Platform na People Power njala mumpulize manyi muyina obusungu ndete monsinga busungu era temumanyi lwaki ensonga si kyagala nnyo kwogera ku nsonga z'aba MP wa politician tewali ansinga busungu nkimanyi ba comrades abaogera ensonga zino mulimba bloggers amanyi ebyobufuzi n'amanyi okulwana entalo n'amanyi okwanalizinga ebintu tulina mu sections nyingi naye nze yange ndi specified oba ndi specialized mu politics ne mu security chemical ali mpita mwito olw'olumu nasooka ne mwejjako chemical ali mpita mwito olw'olumu kati ngenda basaba tuli mu mbeera nti batandise okuluutinga ba propagandalist okuluba president in and out TV zonna ba YouTubers ba bloggers ba public figures abayimbi bonna sente zaafulumye bagenda kulumba national platform ne president in and out. Kati njala ba obaka buno saagala mu male time nga mujimala kuba politicians no oba MP bani no. First and foremost muli batuufu kyemukola muli batuufu ne mukikolera mu time nkyamu ate mwogera ku bantu bakyamu lwaki President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu teyeetaaga ba MP yeetaaga banna Uganda
quote me right. President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu teyetaaga bannabyabufuzi, teyetaaga ba MP, no. Yetaaga banna Uganda. We have to mobilize to expose the regime. Bano ba MP bebetaaga Kyagulanyi than anyone else mu nsi yonna. President yakoze country tour nga bambe parliament baliiko abantu ne bajja in numbers, so teyetaaga politician ye munna byabufuzi, talina MP yetaaga. So time gyomala ku MP oba omala budde bannabyabufuzi beetaaga Kyagulanyi, so Kyagulanyi teyetaaga bannabyabufuzi. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, he can work without those MPs kubanga abamanyi tebalina kye balina, baagala nsimbi. Those are job seekers. Bolanga president yakola nga ba coordinator baguze bonna in the first place. Ne diaspora teams zonna bazigula n'akola ne tuwangula akalulu. Kati n'alinda ba MP bachairman sifiri bachairman batandika okunga abantu bajje bekalakasa tufulubiza batadde kalakasa. Kati bo bamalira ko kyo obudde, nothing they can do. Omuntu atasobola kunga constituency ye ku defying oba kulwana ntalo za struggle tomalira ko budde. Twetaaga okuba omuntu ogunomukumirako amaaso. Ye president bano bonna tomala budde ng'olomba ne MP simanyi omuvumo omukalakata. That is time wastage. MP yetaaga president okusinga president yetaaga MP. Nkiddamu. Nze nina ennyiike n'obusungu ku basajja abo nabeesonyiwa n'embata kuba tebalina kimwongerako. President yagala banna Uganda, tayagala ba MP. No. Ba MP bagala president. Okutegeeza ekigambo kino kitegerewe comrade blogger ali wano wa national platform. Tubadde nga tulanga demonstration MP kyeri atadde nti bagenda kwekalakasona ku gundi. Tufulumiza country tour MP kyeranga country tour ku demonstration ku pages zone za platform za social media ani taliwo. Tubadde nga tubanja abana bafe bawamba agateri MP n'omwayogera oyo mwagazaaki. Tugenza mu country tour abana tebalina mazzi, tebalina na wakusula, tebalina n'ekyokulya nga tewali wadde asobola kufalinga the ambulance ogoberere president obeyamba abaana oyo oba omwagazaaki. Buli member parliament wa national platform yandibadde yakwatagana ne family y'omwana omusibali bokkomera ng'abaliisa abanywesa buli kimu akibawa. Tewali baali bakikoze mubagaza mufaaki n'ensi still secretariat n'ekibiina kye kikola ebintu bino kati oba obagazaaki. Obagazaaki mubanga abawa platform kati mulinga abawa MP platform no bazza mu pule, tetwetaaga bazza mu pule. Public emanyi bano temba w'amaanyi temba abudde bakomuledi bano abantu mbaleke. Temba w'amaanyi buli omwogerako b'omuwadde omugaso. Ndowooza munaategeera bulungi nnyo olwaleero. Nze sigera mwezi ontala MP yakoze no sirina budde bwabwe nno kubanga mmanyi focus eri ku president. Chovola banti namunso atafa ku nsozi buuse afa ku nkuyege ziriwo. Do you copy that? Nkiddamu gwe comrade blogger yenna okimanyi nti bwe tudda mu nkola yaffe ey'obutondo bw'ekiswa namunso atafa ku nso ebuuse, namunso afa ku nkuyege emukuuma. Kuba tolisanga nkuyege evudde mu kiswa evudde mu mukama waayo, no, enkuyege esigalawo wabula yenswa olufuna ebyoya nga bagikolereko ngegenda. Kati ne bannabyabufuzi nswa bigazamba ekigazamba mukimanyi yenswa gy'osanga ku makyanga talina biwawatiro ng'etambula ebinyonyi kubikerera okulya. Kati bannabyabufuzi abali mu Uganda bonna bigazamba. Oba oluganda nkozeseza lw'amaanyi nga temujja dutegera nkugambye namunswa afa nnyo ku nkuyege. Kyovula president afa nnyo ku ba foot soldiers so si ba MP tembamalirako biseera. Don't waste your time. Ekyo nakyo nkimaze.
mulabika video akafulumye nga ono musajja MP eyabba ensibire bamusiba avudde agamba nti president waffe yetonde ebiga byayogedde ng'ali mu bitundu by'e Karamoja kati ngenda basaba temuwa abantu bano nsonga y'amakulu polegirigi be basinga osasula ssente bavume president Anita Amongi yatuvuma Abaganda tetwamusaba apology Museveni n'atuvuma Abaganda nti we are useless idiots era yatuttanga tetwamusaba apology so teweetaaga kuwa mwami ono budde nti simanyi president italina wagenda kwetonda no one kiso kya mbuzi kirekerera omusi n'ekitumira omubaazi image y'omuntu eyazeneleta ebuusa bw'okwetonda mubbi yakava mu kuna tanaweza adde emyezi ebiri ono kati wewasindikira omubbi ajja presenting apology request kitegeeza tebalinayo omuntu ategeera era president yadde abagamba bo omubbi tanamala na myezi ebiri ng'avudde mu kkomera ate gwe basindisi yajja presenting apology request ono Our attention has been drawn to the utterances made by the President of the National Unity Platform. Kati, bobanga omubbi ali ku recording nga n'emisango teginnagwa gwe basindisa ajja ateekeyo request ya apology kitegeeza tebalinawo omuntu ategeera tembabudde oyo mmuleke bulungi nnyo temmadda budde awo tuvuddewo kati Noza kansooke nkole kino nakyo mukitegeere bulungi nnyo nabalagako gurupu kano mazima gabitono mugulu bwe bakutuma abanankole babiri abategeera ne bakutuma n'Abaganda. I'm sorry to say this, penati wano tuli mawanga magatte kwakyakulabirako. Alright, ndoza mukategedde bulungi kati gurupu eyo bagizimbye ennene nene yekifana kyenjala obaleeta mutegere bulungi nti twetaaga okukola okujja abasajja bano ng'emwabba ba YouTubers ne ba bloga kati waliwo kye mutannategeera kyenjagala obategeeza kyekino wano omwami ogwo gwe bayita Quez Robinson naye yo kati YouTuber gwenjagala obbawaako story ne ka group ke mutegeere owe tuwolekedde one omwami ono namwogerako olulimi sammalaayo kati njala bawa information mugitegeere bulungi nnyo kati omwami ono Kwezi yeeyita Kwezi naye nga simanyi mu Buganda Kwezi yeddira ki naye manyi nti amannya agaggwayo ng'akubeerako Kwezera omwami ono yono wano yoyo mumula bulungi nnyo yoyo Kwezi kati ono ke kamuko ka group kaba propagandalist NRM ke yazimba in the disguise omwami ono yeyita monna mawulire era yakolako ku Super FM eya Peter Sematimba n'amugoba wabula omwami ono bw'amala okukola emirimu gye President bw'amala okulangirira nti agenda kwesima mu 2020 mugumu ku bwa president NRM iso semwaye batandika okwagala okulukutinga propagandalist abagenda ku undermining okola blackmail ne propaganda ku president Kyagulanyi Ssentamu ne ku national platform mubali kulotingira Tamale mirundi senior mukama mumuze mirembe ne bali kulutinga Tugume akakasajja keita Kaloya akali ne Kibalama nako mmwe video mwekali ne bali kulutinga ono Kwezera eyita Kwezi Robinson ne bali kulutinga Stanley Ndawula ne bali kulutinga Dindu Bowa Sava n'abala kati omwami ono mu kusooka yali akola ku Super FM ne bamugobayo n'agenda n'akola ku TV eno eri ku luguudo lwa Bombolodi kwe yali akola kati omwami ono nga bamugamba kati president wamala okulangira nti agenda kujja mu 2020 semwayi ne iso ne State House bamanya nti balina okufuna ba propagandalist abagenda okukola ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bakola ne bayita ku TV radio station zonna
ezaba born again Christians bayite ez'abalokole nga banoonyako kubanga bayite TV eziraba followers bangi nnyo abakkiriza mu bulokole kati nga banoonyako ba presenters ne ba presenters abagenda okukola omulimu gw'okusiiga ettoomi ku presidenti okubula okufa obufi omukulu ono Kwezi kuba mulabira ku TV gye bayita HGTV ng'akolako ne batambala emirundi ne omukulu gwe nerabidde mu mwami gwe bayita Wuma Luzula amazima kuba yali ku TV ebiseera ebyo era ku bantu abafuna ddiiru okukola omulimu ogwo omwami ono bamala omusindika bamala omuwa omulimu guno ku TV atandika okukola nga baliko ne tambala emirundi Tugume Kwezera bano basitano endawo nedini lwasaba bazeruvanyuma nga bamugamba kusugenda kuwa sente osoko ogende weesimbewo naye gye bamusindika okwesimba eno ebukuya Kasanda bamusindika nga MP agende yeesimbe okuwa independent ne bamuwa sente kuba sijazaalwe tamanyi na kiriyo bamuwa sente agende n'azimbayo ennyumba bamala zimba ennyumba ne yeesimbawo wabula mu kwesimbawo yafuna obuzibu olwokuba tebali bamumanyi bamumma akalu n'akubwa flat bamukuba akalu ne ye ng'omuntu mufere mulwadde bwe yagendanga okuba kampeyini kasiteti yali emuwadde enkumbi emuwadde amasefuliya embazzi amajambi agagabe ebintu byagabanga ku kyalo enkeera bye yakimanga ekiro ng'abikima ng'abigaba mu kitundu ekirala omwali n'amasefuliya ge yagabiranga ebibiina by'abakyala bw'amala okugagaba ekiro ekyo ng'ajja agakimanga bagenda omugwamu nga musajja mufere n'ensimbi ze yabasuubizanga abaga amugende mwewole nze sente ngenda bbawa teyasobola bbawa bw'atyo bamukuba akalu n'agwa bw'amala okugwa n'akomawo n'atandika okukola emirimu gy'okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukati bw'amala okugwa adda abanja balansi we gwe bali bamusuubizza mu kalulu kano n'okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu wattu ng'emirimu giweddewo nga tannakyakola NRM yamugamba otulabyeko munnaffe otulabyeko nnyo tewali ssente bamaze omukozesa ne bamusuula awo olw'okuba nti yali takyalina mulimu ku TV wadde ku radio omwami ono yasalawo ajoyininge social media nga yeeyita YouTuber oba interviewer nkiddamu yasalawo ajoyininge omulimu ogweyita YouTuber ng'akola nga interviewer naye ng'omulimu gwe yasooka n'aleeta abantu nga boogerera Kyagulanyi bw'omwogerera bw'omukuba kati yazidde ddala beyannako lwaki ndi wano otegeeza ba comrade n'eggwanga lyonna omukulu oyo gwe bayita Kwezera oba Kwezi Robinson Tugume oyo yeeyita looya Stanley Ndawula Dino Bwasava sente zaafulumye n'abalala sente zaafulumye bagenda kulumba national platform bakole propaganda ne bulakamayiro atabangawo kati ekizibu kiri ludda wa ekizibu kiri wano mukulu Kwezera Robinson oyinza okwagala okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuna ekibiina kya national platform naye olumba bannayuganda bonna muganda wange ogenda funa obuzibu nga newoolinya takisi tosobola girinnya nga newoopangisa oba woosula ojja ttuuka okuba nga tokyanywa mazzi lwaki state gy'owagira essaawa zino okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu eri mu state gye bayita kwagamaya ekigambo kwagamaya kya luzungu eyugayuga nga balugwali nnyo omutuba temanyi ddi lwevaako temanyi ddi lwesulako kati gwe lumba Robert Kyagulanyi Ssentamu pasula tugenda tandika ku tracking omu ku omu tuvudde ku kwanjula kati katandise tugenda tandika kulumba omu ku omu wetukusanga ka YouTube channel kolebwa kamerako oba maka gy'osula oba abantu tugenda ng'ensobi gy'okola yonna okulumba omuntu yenna nga wankyuka naffe tugenda bakolako okujja kuba omundu bagenda obatambulirako so mu bufunze yoyo omwami ne sente zaafulumye bagenda okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu guess what ba YouTubers be mwakuba bafunye okwawukanamu kwabwe era sente zaafulumye ambatanise n'okugula emmotoka eri awo abagenda okuvayo direct kati nga balumba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bayimbi nabo we bali kati kyenjagala musooke mutegeere ku bantu bano kiri bwe kiti bagenda ganginga app naye obuyinza buli mu bantu so si bo nga bo so si bo nga bo sente zaafulumye ku social media
ku TV, ku ba YouTubers, ku ba TikToker, bazemo ku groupinga, bagenda kulumba national platform ne Robert Kyagulanyi Center. Kati wano wembagambira, don't waste time on politicians over MPs, no. Modemu mutandika okulaba ensonga nga bazina okubeera mukitegedde bulungi nnyo. So yoyo mwami Kwezi bonna tekuli muntu wa nkyukakyuka, bonna bakozi ba NRM era ba ISO abamu balina ne mundu za mukitegedde bulungi. Oyisagala mumalirako budde mutegedde bulungi, taddamu n'abuzaabuza nga era gwe wenna Munnayuganda ategeera bw'oba oyagala enkyukakyuka toddamu kukyazibwa ku YouTube channel yonna. Tokkiriza kuwa interview yonna ng'oyagala enkyukakyuka. Bagibuuza ku Nuupu, bagibuuza ku Kyagulanyi, bagibuuza ku toddamu kuwa interview kuba abantu bano mwebba w'amaanyi. Listen. Omuntu yenna ng'oyagala enkyukakyuka, nkusaba oba oli muyimbi batoli muyimbi, temuddamu kuwa YouTubers interview. And they gain in viewership on YouTube using your content. Ng'ababuuza bi-interview b'ekisulu, temuddamu bawa interview. Eyo eddagala lyokka bino bisigadde byonna mbireke, temudda bawa interview. Bakusanze omunda byabufuzi, simanyi oli MP, oli muntu wa bulijjo, oli muyimbi, ng'oyagala enkyuka, toddamu kuwa muntu yenna interview. Kubanga omuntu atayagala nkyukakyuka asaana kuziikanga n'omutwe guli kungulu. Ekyo kyo kibasabye, temuddamu zibawa. Temulekana nabo. Awo tuvuddewo. Kati katugende wano. Bannayuganda akanyomonyomo muyina kangi ne mujja kumala kufiira mu bintu bino. Nina ebintu bibiri ngendo basomesa olwa really very very crucial. Bulijjo basomesa ethnic cleansing oba silent genocide. Olwayo ngenda basomesa akona ekigambo kye bayita economic genocide. Bulijjo basomesa ekigambo kye bayita ethnic cleansing oba silent genocide. Ngenda basomesa kye bayita economic genocide. Kati kansoko wano mu ethnic cleansing oba silent genocide eri etya. Okugema abaana ba mubasi bakakukyagenda mu maaso mu masomero gonna, era nga amasomero gonna agasinga obungi agali mu Kampala, Mukono, Wakiso n'ebitundu ebirala gayisizza dda ebiragiro bibakuntumye eri abazadde. Ebiwandiiko bye nasobodde okulabako gwoba oli musomesa oba oli muzadde ng'olina omwana ku Winston Day and Boarding Primary School, P.O. Box 256, ng'olina omwana ku Winston Day and Boarding Primary School, P.O. Box 25629 Kampala, nga nessimu eri 03932171146, nga olinayo omwana bayisiza samanzi ezikola abaana bammwe ebintu bino wammanga. Ebintu bye bino wano nze sikola, sikwina information nga sigiinaako bujulizi. Sikola information nga sigiinaako bujulizi. Wulira bagambye bati date 12 November 2024 to all parents stroke guardians. Integrated Children Health Day stroke catch up with vaccination activities. As you may be aware, the Minister of Health conducted annual Integrated Child Health Days. During this period, various maternal and child health services are provided, including the following. Ulira bulungi nnyo gomuzadde. Routine immunization against measles at the age of 5 to 9. Bagambye bati nti ekitongole ekikwasaganya ebyobulamu mu ggwanga mu nkola yakyo ey'okuyita n'okuteekerateekera okulaba nti bagezaako nnyo okwewala ebirwadde binnamuzisa eri abaana, mu nkola eno balagidde amasomero gonna gatandika okubanga gakola ebintu bino byengendo basomera wammanga. Ekisooka kigambe the routine immunization against measles age 5-9 nti okugema okwekikungo nga kugenda kukolebwa mu ssomero lino ssomero limu n'embaga byonna bikolebwa. Okugema measles wakati w'emyaka 5 ku 9. Ne bakugamba cervical cancer vaccination age
10 up to kati wali okulina okukomba essowaani. Nzize mbagamba ekiggala baana abawala okuva ku myaka 10 ng'abakuba empiso mbu egema kansa w'omwagwa nnabaana. Eno tegema kansa wa mwagwa nnabaana wabula eziba nnabaana. Do you copy that? Omuzadde oli waka omwala wamuggala nnabaana kino bagezako kendeeza nnamba y'abaana bammwe mu Buganda. Nkiddemu okiwulire. Cervical cancer vaccination mbu bagema kansa omwagwa kati omwana w'emyaka 10 abamu ku myaka 10 baba tebannazza mukono mabega. Munfune bulungi manyi ndi mukambwe nnyo ku nsonga ezikwatagana ku baana bano ba innocent abatalina adde ekizibu ky'omanyi mu nsi. Gwe omusomesa Dr. Ruth Acheng, Dana Atwine, Janet Kemba bazi Museveni. Omwana myaka 10 innocent girl. Tanazza mukono mabega. Tannafuna kikolwa kyonna kyabakulu kwegatta. N'amabeere tegannafuuyirira. Kuberi y'abaana bala okufuuyira amabeere. Omukubi empiso mbwe eziiza kansa omunaba yamufuna ddi era kikyoziyiza. Gwe baali bakubyeko empiso okuziyiza. Lwaki abaana mbakolera ettimu muggale n'abaana? Sekadaama oba oli Muganda lwalinnya nze ndi Muganda owaddala taliko kibuuzo. Sekadaama nkuddamu okuzza emikono bwe bwatu kumanyi va ku channel ogenda nze nakuwa abantu abeeyita Baganda manya mwekati lyabakati nakikyusizaamu oba kanki baganda olwaleero kati tukyabayita nti gundi sime munyalwa oyo Muganda linnya Muganda lwalinnya. Abaganda abakozesa amanya bangi kati sikyatega nti banyalwa nja bagamba kimu nti oyo Muganda lwalinnya kubanga amanya bageetumye yenjogera empya kati gye nagguddewo Muganda lwalinnya. Ne kankuyambe nti oli wankyukakyuka okuzza omukono emabega mu baana ab'obuwala mwana attu kwe kugenda mu nsonga zaabwe ez'ekikyala. Wamwe kimuyita omwezi. Do you copy that? Sekadaama njagala owandiika message wano nti okitegedde. Ngende ku nsonga saagala kuleka muntu nga tategedde. Sekadaama owandiika message enkunyonyodde okitegedde wano nveewo ngende. Sitera nnyo kusoma message. Leero njagadde nkusomera message yo ngitegeere. Otegedde njagala owandiike nti ntegedde. Alright, katugenze maaso. Kyembadde njagala. Nze nakugamba nsobola okukwasaganya mu Luganda lwange nenkukola kyenjagala nga totegedde naye ng'ate abategedde bategedde kyenkukoze kati okitegedde bulungi. Kati namba 2 mugitegedde tugenze ku namba 3. Namba 3 esoma tetanus vaccination age 14 to 15. Namba 4 esoma deworming age from 5 to 14. Vitamin A administration age 6 months to 5 years. A team from KCCA, Kawempe Division, and the Health Department will visit our schools Thursday, 14th November 2024 to offer those services. We kindly request that you consent for your children to receive those health services. Return it the class teacher upon the arrival. Thank you for your cooperation. Yours sincerely, Lubogo Stephen Headmaster. Kati Mr. Lubogo musajja Omuganda. Simanyi oli Muganda walinnya oli Muganda lwa bulombolombo na nnono oba oli Muganda wa Essimu ya Dimansi bawe eri 0782 21 09 28 Headmaster Stephen Lugolobi, Headmaster wa Winston Day and Boarding Primary School. Eno just copy yaga amasomero gonna agaweereddwa ebiragiro okusibaga abaana bammwe mu ngeri yonna esoboka. So abaana gamba nze sina kye mbakoledde mu nsi muno munaamanya buli kimu kibagambye
ekyo bakiyita silent genocide egenda mu maaso mu ggwanga nga temutegedde naye ebisigadde muli nsasula mumanyi kye mulimba. Alright, kati tugenze mu forensics one. Njagala mumpulirize bulungi nnyo. Tugenze mu forensics one. Forensics aluwa okusookera ajera okubaza mwenna ba comrade abali ku social media bakola emirimu gy'okwogera mwe bali nnyo balire ddala naye ebiseera bisinga mbaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu wawutu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Abasajja bonna boolaba luba President Robert Kyagulanyi Ssentamu wattu balina ebizibu bingi era bakolera ku mudumu gwa mmundu naye bagamba obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza. Mwana musajja mukulu Moses Sali azze n'ayogera oyo ne muleka kuba mutamwamuwadde budde. Mwana musajja mukulu Wambuyi Gravity bwe yazze n'ayogera ne muleka temwamuwadde budde. N'abala bagenda kujja bangi bagenda kujja kuba abasindise mukola mulimu ki kusinzira ku kye balabye. Njagala mbawe trick omuntu omanya nti Windows ze tezikola bulungi nnyo nga ne bwayogera takola mawulire temumuwa budde. Temumuwa budde kati nga mukulu Moses Sali. Mukulu Moses Sali Windows tezikola. Ya kati muwa nnyo budde mulekaawo. Kuba yalimu okutegera nti omuntu waakuleka n'avaawo. Kati waliwo omusajja Pastor Aloysius Niyonzimana Bugingo. Niyonzimana Bugingo ono mu myaka egyedda yali abuulira enjiri era ng'alina amafuta. Naye Niyonzimana ono gyagenza akula gyagenze nga ayika Windows nga bamukozesa emirimu emikyamu gyegiriwa. First and foremost njala bagamba nga temonna njagala omuntu njala mulumbira mu phase nga mutegedde kizibu kikyalina njala soka kibategeeza. Bugingo yayidde abulako majani kunywebwa lwaki bw'obanga owulira enjogera y'omuntu kye tuyita tone of the language olulimi lwakozesanga lukawufu n'omuntu wali mu nnaku kye tuyita sadness waliwo sadness tone. Kati Bugingo message yasemyo fuma yabadde ngeri sad omuntu wayina ekintu ekimuluma kimu ku mutima ntasobola kyogera nenga kimutuddemu kanki bagambe. Bugingo ayidde abulako majani. Omanyi enkima gyakoma okulinnya emiti gyekoma okwanika obwere bwayo. Omusajja ono ayidde bambi ali ku pressure ekisookera ddala. Yeeralikira olunaku bwe lulikya ne bategeera nti Pentagon tegenda kuzimbibwa teriiwo. Ekyo akyeraliikirira nnyo. Bugingo kesi yali kyadde gyeri tevangawo. Bugingo kesi y'endiga okufiira ku church kesi weeri wadde baagiyisiza mu lujja. Bugingo aba M23 bamunoonya kyovola bw'omanyi nti obeera Bugingo amulaba ennaku zino alina emmotoka either bbiri ezimutambulirako nga zimukuuma olw'ensonga eri abamunoonya. Kati Pentagon yo temugisuubira. Lwaki temugisuubira? Kansoke mubaliyo statement eno. Pentagon temugisuubira. Bugingo ali ku pressure okuva mu State House ne ku CMI. Police erina emisango gye, CMI erina emisango gye. Already M23 ng'ekibinja kimunoonya kubanga alina bye yakola bye batakkiriziganya nabyo. Kati Museveni amukozesanga enkwaso oba ke tuyita akanyeebwa aba bait okukola emirimu gyawe by force. Kati yabagamba obwana bwa Nuupu Bulumba buyinza okuvuma n'emmere n'ekulema okulya n'essente ne zikulema okulya yali akimiininga. Kati yazze okwogera ekigambo ekyo ng'akimanyi obwana bugenda mukuba nenga talina kyakukola. Alina okujja ayogere kye mutaasobodde kumanya. Kati nze bwa forensics mutegeere yazze okwogera ebigambo bino ng'akimanyi nti obwana bugenda tebakulya ssente babiraba era babimanyi. Mwe kye mutannamanya endiga bwe ziba zaali 1000 wasigadde endiga 10,000
akasanvu kadduka bwe mba temukimanyi nti endiga bwe ziba zaali mutwala akasanvu kadduka kagenda mwe mwakaddusa tewali yaddusa ndiga zaabo jingo mmwe endiga kasanvu zagenda kati waliwo ndeeze 13 ande ezimu tezikyajja kulipotinga ku church zibeera yeeyo kati njagadde obategeeza nti omusajja ono ali ku pulesa bapiresa mumanyi mugita piresa ali ku piresa muli mbigere muli mbuli maawa muli mu mutwe buli wamu kati bamugamba waayikola kyovala yasooka n'asindikayo oli stripper ajayogere mwakuba stripper teyaddamu kwogera mwakuba stripper ekigambo stripper mukimanyi waliwo amanyi kigambo stripper wano njagala munyonyola musana zikibanyonyo mukyogere wano stripper mwakuba stripper bwe yasooka okusindika mbu avumero Kyagulanyi Center mwakuba stripper yasirika taddanga muwadde n'engulu ne mission yali neyo gamba ajja kwesiba mu Kampala Center omumansuzi webale nnyo mwakuba omumansuzi Susan Makula Bujingo ne mukbo omumansuzi yasirika taddanga yafuna ne kamunguluze mu gundi mu mbugoze tannaterera kati mutegedde kati ngoyagala okumanya mutuusiza Bujingo muina video zonna nga agamba Pentagon omusingi tugusimancha luli kati omuntu watuukira okugamba nti make sure you vote Museveni in the coming election. If you don't vote Museveni, there is no Pentagon. Nakugamba fuba okulaba nga olonda Museveni bw'otalonda Museveni Pentagon teriyo kati aho kitegeeza njagala mutandika okusoma ebintu bino musomere ebbaluwa mu bbaasa njagala musomere omusajja okujuga nti bw'otalonda Museveni Pentagon teriyo kitegeeza Museveni ye security yo Pentagon teriiwo alina security nga Museveni waali Museveni aba taliwo Pentagon teriiwo mwakalabye kano nze mmanyidde ddala nti Museveni bwe tumuzaako tugenda kuzimba ekkanisa eno nga tetulidde namu zikubira waggulu mu linnya erya Mukama waffe Yesu ekirooto kyange bakiyita Pentagon kati bw'obanga wasomako ku mbeera z'abantu eza bulijjo nga wagamba Pentagon ogenda gizimba emyaka 2 egiwedde n'owabulira ne ssente ze wasondako essaazi n'obagamba bwe mutalonda Museveni yo Pentagon eyinza obutabaayo kitegeeza watuusa akoze eki ayidde awo si we wakulu we wano ono e Bujingo oli gino mu 2013 nga tannabeera mivuyo gyonna y'ono kati bw'owulira njagala owulira toni olulimi lw'ebiga byayogera kati njagala owulira na wano bulungi nnyo wano tuba mu bizibu nga batuuza mu bizibu ekimala Mukama golokoka tandika okutuyingula golokoka tandika okutugumbula golokoka tandika okwabya emitima golokoka tandika okwabya emmeeme zaabwe golokoka Mukama buli akunja ekyobulimba okibamba ako kowulidde aserera nga ayagala kaabo omusajja alina ekintu ekimutudde ku mutima stripper takimanyi endiga tezikimanyi yakimanyi akowulidde aserera nga ayagala omanyi kizibu nnyo omusajja okuva mu toni eseerere yekaaba
Nowa afiridde omukazi we kati wantuli mu psychology kizibu nnyo omusajja eriyo man okuva mu ttooni eyeeseerera ng'ekaaba esawundinga ng'ekaaba omuntu oyo alina akantu ako waliwo kyali wange muganda yamuyita Wanta ali ku TikTok Wanta alina akantu ako ne eri talent yali gifted by nature Wanta alina akantu ako kati waliwo omusajja ng'alina akantu akatooni akaseerera akaagala okukaaba abasajja batera nnyo okukaaba either nga emmali eyo neesiridde oba afiiridde omwana we oba mukazi we kintu kyonna kyayagala omusajja atera nnyo okufuna akantu ako akaseerera kati woli omusajja ono ng'aseerera akantu ako kitegeeza alina ekintu ekinene ekimutuddemu nga talina ngeri gyakibuukamu n'ekyo ekiriwa owaaye ettaka kw'otudde si lya jjajjaawo okimanyi bulungi nnyo nti ye wattali kyadde oluvannyuma lw'okukuula ebijjanja bya Susan Makula ndi nkimanyi endiga yafiiridde awo nti ye n'ennyumba gy'oyita White House ogimanyi siiyo n'ettaka kweri nti siiyo nti ye omulimu ogumanyi gwakolumba Robert Kyagulanyi Ssentamu kati mutegedde kyenjagadde mbawe forensics mugende okulumba omuntu ngambe nti omusajja abolako majaani era kino muyinza okera ku makya omusajja yafudde obange emmotoka emutomedde wa pulesa njagala mule ttooni eyo yokka gye njagala muwulire omusajja kizibu nnyo okuserera mu ttooni eyo buba bulumi bw'amaanyi nnyo ono Kyagulanyi si yamuluma kambagambe Kyagulanyi si yaluma bwe kubanga Kyagulanyi is none of business towards bujingo Kyagulanyi si pastor Kyagulanyi talina kanisa talina business na bujingo nti bali mu competition ya ndiga no kati talina yagijjawa kubanga he is forced to attack an innocent man nenga amanyi backfire nga namusindika okwogera singa batatuukiriza byalina kwogera oba mutegedde njagadde okubanyonyeri naye mwamukubye nnyo naye nga temusobodde kufuna forensics details za kintu kino bujingo talina buzibu na Kyagulanyi no kubanga tebali mu bizinesi yemu talina kyamwagaza naye bamusindika okulumba Kyagulanyi kubanga alina akamaso ke yagwako one ettaka sirirya tasobola kuzimbawo sente bazimuwa yatta omuntu Richard endiga yafiiriddemu obudde buweddeyo kati njera kutegeeza bana baganda mannya batula mu meeting ne bagamba na ekituufu kiri nti akasajja katulubye obudde buweddeyo gwe yagala kumenta akasajja mokaliyo obudde buweddeyo Museveni bwe yagenze ekisolo tokwabaddeko mmotoka mbisimayiza abantu ba security simayi bani batambula yagenze na majje peke yake gokka kubanga protection yabadde alina kitegeeza gwatano tusinze kintu kino akasajja kajjo bakakubira simu nti lero kola kino kati njala sanya kantu kano mukawuli kyenjagadde muulye toni eno njagala muulye kibayita toni mulyoke mutegedde omusajja ono bamusindika okole ninga nakimanyi backfire wulira kati kamwaka bikasasiro ganga tuva mu bizibu batuza mbizibu that means yakava mu kizibu kyali kyaddi file pending file yendiga neyingira endiga yafudde etya kyavaga tuva mu bizibu batuza mbizibu kankubuuza mukulu ku bizibu byoyogerako Katonda kizibu kikyakuziza kubanga oyimiridde okulwa Katonda bizibu kibi yakusindikidde omuyambeko byavuddemu ate nakuubira bimuyambeko Katonda tebiriiwo justify yali kyali ependinga bagikutera ku mmeeza ne bagana yendege yazzeeko nayo iriyo kati ye tuva mbizibu batuza mbizibu kati kipendinga munaku lumba kati akasajja kali mbuzibu kanga bazanyire konna tuveewo wano kuba tetujja kulwawo wano tuva mu bizibu nga batuza mu bizibu ekimala mukama dolokoka tandika okutirimbula
golokoka tandika okutugumbula golokoka tandika okwabya emitima golokoka tandika okwabya emmeme zaabwe golokoka mukama buli akunja ekyobulimba okibambaze mukama kyebatwambeza buli lunaku okibambaze mukama n'abaana baabwe okibambaze mukama ne bakazi baabwe okibambaze mukama n'abazadde baabwe obasogonyole taata obasogonyole abalwana n'omulimu ogubakomerererwa obasogonyole abalwanagana n'omulimu ogubakomerererwa obasogonyole abalwanagana ne saddaaka tusangula amaziga tewebaka mukama tewebaka taata tukwegayiridde twagala kuzimba nyumayo twagala kuzimba pentagoni mukama emiryango gy'amagombe giggale ne bananyirigyo baziike emiryango gy'amagombe giggale ne bananyirigyo baziike kati esaala tagisabira Kyagulanyi kuno Museveni kwali Muhoozi kwali buli omu kwali bannyabo ne bassebo esaala eyo ono agisabira Museveni ne famire yibukere ku machanga either government bagiwambe bafiridde mu buliri kesi closed teryamubanja kyemutaano tisinze kyenjagadde kubanga nze buli kimu kiwa time n'ekitunuulira n'ekikolako forensics ono esaala teyagisomedde mmwe abanuupu oba Kyagulanyi no esaala agisabira Museveni kenyine bakere ku macha either nga bafudde oba government bagiwambye case closed teryamubanja nedigaze mubanja ekikulu ky'esaala eno kubanga bwagati Katonda tayebaka gwalegete Katonda yebaka Katonda tayebaka abera 24/7 abakola abamutali kati bwagati yebaka olinga mudumira kati ngera bategeza esaala gye yasabye tandagisabirako Kyagulanyi omuntu yenna abaddamu no alina ekintu ekimutudde ku mutima yekka yakimanyi naye ekimutudde mu kimanyi bakita alo ekyokukola okimanyi kati bwe buzibu mukitegedde Katonda yebakangako ate Katonda tava mu bizibu n'akwongera bizibu kuba Katonda akola emirimu gye kati bizibu kibiwavaamu ate bakuletedde ebizibu ebirala kitegeeza abamanyi okusoma bulungi nnyo olulimi lw'ebigambo n'ettooni y'ebigambo mujjafu kasita omusajja yenna aseerera akantu ako manya alina obulumi kankabaddemu kenjagala kokka muno tisinge akakagambo ako buli musajja ali kuno okimanyi bulungi omusajja watuuka mu mbeera situation nayika n'atandika ako ebeera pain ngoza no ga Mukama Katonda mmira jala tugende ku nsonga endala kano kenjagala muwulire kano kokka ekimala Mukama golokoka tandika okutirimbula golokoka tandika okutugumbula golokoka tandika okwabya emitima golokoka tandika okwabya emmeme zaabwe golokoka Mukama buli akunja ekyobulimba okibambaze Mukama kyebatwambeza buli lunaku okibambaze Mukama n'abaana baabwe okibambaze Mukama ne bakazi baabwe okibambaze Mukama oyo tomuvuddeko kyenjagadde obbawa ako kokka mu kategere kasita oli omu akagambako omusajja omanyi omusajja alina obuzibu baabakazi obulumi bwabwe atandikirawo n'abaluka n'omusajja kasita ajjala nnyo kuta n'olya nga asera yagala kaaba manya kyaliko kizibu kati bo omuntu wammwe mubakwasiza amaze obbawa buli kimu kyonna mbakoledde forensics mutegere mumutuusiza mujja mutuusa bulungi nnyo kanawo mutegeddewo bulungi nnyo awo alright kati waliwo
waliwo kambazze wano ndowooza buno obubaka njala bugende eri mwenna abayimbi bannayuganda bw'oba omanyi nti okolagana ne gavumenti ya Museveni etta ewamba etulugunya bannayuganda ate the same time bw'oyagala okukola central performing bannayuganda balina ebizibu njala kuwa gabuwa ebintu by'okuyimbira mu diaspora byesonyiwe nkiddamu bw'oba oli muyimbi ng'okolagana ne ga Museveni era ng'okola effujjo n'oyogera ebigambo ebitakwatagana ku nkyukakyuka okuyimbira mu diaspora kwesonyiwe. Omukulu Joseph Mayanja ayina show mu ggwanga lya Budaaki gye tuyita Netherlands gyagenda okubeera ne Ndozani Misa Kisemakula. Abamutegese okuli omukyala gwe bamuyita Sarah Key. Sarah Key ono ye mukyala w'omwami gwe bayita Mambo Entertainment naye abadde mu Budaaki eno lozoba yazeeka simanyi. So njala soka tegeza public abasajja n'abakazi abaagala enkyukakyuka tebali against business z'abantu bonna bakola business mu diaspora no wabula balina n'ekizibu n'omuntu yenna agetinga involved n'abantu abakozesebwa gavumenti ya Museveni okutulugunya bannayuganda e Uganda. Nkiddamu national platform ne people power across the world tebali mu lutalo n'abantu bakola business zammwe mu diaspora wawula olutalo lwabwe lulina abantu abakola nabo business nga beetaba mu kikolwa ekyokuwagira gavumenti eriko n'okutulugunya bannayuganda. Mukyala Sarah Key ne mwami wo Mambo Netherlands chapter ya National Platform ne People Power ne Dr. Nico tebali mu lutalo na business yo bali mu lutalo n'omuyimbi oba abayimbi bogenda okuleeta abakolagana ne Museveni n'okulemezawo dictatorship okutulugunya bannayuganda. Tulowooza tugenda kulumba oba bakulumbya Nico yakozeeko kye tuyita forensics mu business yo nti alina olutalo naawe no message eri clear bw'obanga oli muyimbi ng'okolaga ne Museveni nga tovaayo ku nsonga zino bannayuganda era ng'ovaayo butere bunaga nti wagira Museveni nga bawamba bane babatta bannayuganda bajjako buli kye balina manya nti bagenda kukolako kye tuyita investigations ojja kufiirwa business zo ne ssente zo. Kati mukyala Sarah Key ne mukulu Mambo tetulina buzibu nammwe nga bannayuganda wabula mugetinga involved okuleeta abantu abalina criminal records n'okuba nti bakolaga ne Museveni. Kati ekirala mukyala Sarah Key walinnya n'ogenda ebulaya n'ofuna obutuuze era oli bulungi but mistakenly ndowooza tonnagoberera amateeka gafuga nsi z'abazungu. Lwaki? mu nsi z'abazungu okuponinga omuntu nti ogenda mmukuba ebeera insult era it's a police case bakuvunaana. Ompulira okugamba omuntu nti nja kukuba gubeera musango. Kati mukulu Dr. Nico y'omu ku bantu betulina abaagala Uganda n'enkyukakyuka from day one. Bwe yakugamba nti tuleeta Kamiri wano kubanga muzi wa misango ate wagira NRM wavuddeyo n'ogamba nti ogenda mukuba video yeeno. I will beat you. Just play with me. I will beat you. Banja kuba MCP. Nja kubanga sina mase. Nja kuba black, blue, red, green. Mana ino message mujituuse ku Kaniko ako. Kaniko gwe nja kukuba. Go temper with me. Nja kukuba. Newo mwakwelabire. Trust me. Before I posted the announcement of our demonstration, I was feeling sorry for this organizer, Sarah Key. But now I'm no longer sorry. This lady
is the same as José Chameleon. Trust me. Don't stay. They want to solve issues in the violent way. This is what we're fighting against in Uganda. I will beat you. We want rule of law. Chameleon, Museveni, and Seraki, they want the rule of the fist. You really think I'm afraid of you, Seraki? The war criminal I dealt with in this hotel. Balam, There is a who's way more dangerous criminal than in you this are. hotel, and his I name dealt is with Balam. this small Derek Senjonji that tried to threaten me I can film last year. whatever I want. It didn't end well for neither on of the them. public road, and I'm filming here. I'm So filming you myself, yeah? just take your loss. You are profiting from the Ugandan Just know that anyone that is organizing taking money from the a embassy concert in black. for an NRM collaborator like José Chameleon, like Eddie Kenso, like Bebe Cool, you are going to suffer when you enter the diaspora, because we are going to hold you responsible. You have enough money to make the right choices in life. The right choices like Bobby Wine did. He was in the same situation as you are, and he chose for his people, the people of Uganda, while you betrayed the people of Uganda by affiliating yourself with the dictator, and you have the guts to wear that hat, silent majority. The majority of the people want change. They are suffering. No, you are not suffering. You have a good life, but Ugandans are suffering. And this just confirms that our decision to demonstrate against you was the right decision. All right. Kati Dr. Nico tatwala bintu nga muzannyo. Era lwavudde awo yagenze butereevu ku poliisi n'aggulawo omusango ku mukyalo n'okwagala omutulugunya n'omukuba era bino byabaddeyo. Sorry. That being said, there's no reservation for the hall, so we don't know why they are using our address. Hey guys, this is Ronnie. We just arrived and immediately there's action to do. We are here at Schippenberg with 15, which where supposedly Murderer Chameleon is going to perform. So we're going to ask these people if they know about the fact that the organizer is threatening me. Hello? Hello? Anyone here? Bridges always have to be open, eh? Yeah, the session's open for everyone. You know this person? He's called Sarah. Okay. Is the owner of this place? It's Pastor Baden. Sorry? I've explained to him about the whole situation. I've given him a brief background, actually the whole background about our country, how Chameleon is being protected by the NRM regime. He has a lot of files at police. The person he killed, Kalamaji, because he is being protected by police, this file will never get out. And about the video that Sarake recorded, I had to explain each and every word. He didn't know the kind of people that are going to rent this house and the kind of person is going to be hosted in this church. Because I told him... That's the same trick they used at the Uganda Business Convention. Yeah, they pretend like it's church. Actually, it's another activity. The same thing. Yes, we came into the building and we informed. So this concert is by a Uganda artist called Chameleon, that he should be convicted for murder. It's our address. Yeah. But nobody made contact with us to rent the hall for the Saturday. So you don't know anything about this concert, right? We don't know. They don't know anything. I asked them. He asked the other people. I had direct contact with the person that goes over rent of the hall, and the main contact for my stuff goes to that person. They say they don't know anything about this. Sorry. That being said, there's no reservation for the hall, so we don't know why they are using our address. And how? But so you've seen the flyer. So that phone number
That is the phone number by this lady Sarah Key. You can just call her and you can just ask her, why are you using my address? We will. Yes, okay. That he doesn't know anything about this, nothing like this will happen. Especially now that we know all of this, we won't condone this. So nobody will rent the hall, as far as we know, with that name or not at all. The whole day is free still, so we don't know of anything. Thank you so much. So, even if they wanted to rent the hall, it's not possible. All right. Yeah. So basically, like reconstructing the hall. So that being said, there is no change, but it can be. All right. Thank you. We have just reached at the police, so we are going in. So thank you so much. So now you see what kind of crooks these people are. Not only is this artist a murderer, not only is this lady threatening me, but she's even using a false address to advertise that concert. Okay, comrades, we're now at the police station Amstelveen, and we're going to report Sarah Key here. Yeah. All right. Bamuguddeko ddo omusango lwakuba nti ekyensonyi bwe ngenza okuwulira omukyalo ono mpudde ng'alimu akabano. Balina arrogance n'akamanyiiro mu ngeri eyo. Omukyala mpulidde ng'alimu akabano. Naye ndowooza buli kintu kibeerako obudde. Omukyala ono mpulidde ng'alimu akabano. Omanyi abantu b'akabano bano balina arrogance nti nja kukuba black and white sime biki. Kati wano ngomoyo yagenze ku police aguddewo case. Okay, comrades, we're now at the police station Amstelveen, and we're going to report Sarah Key here. Yeah. She recorded a video, which is in Uganda, in my local language, and she was saying that she will beat him up because on Saturday there is an event at a certain address, and they are bringing in an artist from Uganda, and this artist, is protected by the regime in Uganda, and he has files of killing people. So we were talking about this, that it is not right to bring a criminal in a democratic country. And because she's a businesswoman, and she said that because we were going to demonstrate about this, lady said that if she sees Dr. Nico here, she will beat him up with bells and everything. So, okay. That she will beat him. She want to file a report. We want to file a report about the whole situation. Because she's threatening you. Yeah, not even me, but him. Also, it's in this video because I cannot understand. You get this. I can actually translate each and every word. Okay, so you want to make an official report of it? Yes. Okay. I was here half a year ago because I was threatened and beaten by another member from the same party. Yeah. Okay, yeah. And this gentleman called Derek St. John. That has beaten me. So you can actually see these threats are actually dangerous because sometimes I did get beaten. Yeah. And because you said this Saturday there's an event. An event on Saturday. And where is the event? And the event is in Amsterdam. Schepenbergweg in Amsterdam. Can you imagine that we just talked to the owner? The owner doesn't even know that the concert is taking place. And for my information, you guys will be there and she will also be there. And the reason why she's angry with us is that the concert that is planned there is by a criminal that is affiliated with the Ugandan dictatorship, and we are protesting against it. Okay. And she thinks that she's now going to lose money because of that, and that's why she is threatening us. Oh, okay, like that. Okay. Yeah. All right. Kati omukyalo ono bwe yalabye nga bimusobedde n'ayagala akyuse venue, ne venue yennyini yategeereddwa. Venue endala gye yakyusizza agamba bw'ati mbu Mambo Entertain Presents tugende mu kikadde nga 16 November. Kuliko Jose Chameleone Misa Kisemakula. Nti live in Amsterdam, free parking. Najiteeka ku kitundu bakiyita Runwogen 12 1043 NH Amsterdam.
byonna bimaze okuteekebwa ku poliisi na buli kimu. So mbategeeza mwe bannayuganda mwenna naddala abayimbi tetukugaana kuwagira kyoyagala, naye kasita ovaayo n'olumba enkyukakyuka oba olumbye pulezidenti w'abantu oba olumbye enkyukakyuka, ojja kuba ofuna obuzibu mu bizinensi yo gy'olaga kubanga ensi nkoowu. 1 ono mukyala Sarah K. Njala sooka kutegeeza nnyabo. Essaawa zino mwandibanga gwe eggwanga lyammwe eryabeetuma amannya g'Ekiganda oba Gannayuganda mwe muli mu buyinza. Ekigambo kuba muntu mu nsi erimu amateeka kisobola okusazisa mu passport yo oba empapula zo ne bakutikka n'odda ewaka. Eno keesi ne bagiforwardinga mpaka mu kooti. Esobola okusazisa mu passport yo oba empapula zo z'olina eza residence permit ne bakutikka n'odda eka. Ekintu kyangu nnyo. Abayimbi bangi bazze Netherlands bagenze Bungereza bayimbye. Naye omuntu gw'omanyi nti alina criminal record, omuntu gw'omanyi nti avuma, tayagala nkyukakyuka, tayogera ku bintu, ate n'ogaa nti ojja kubba omuntu akugenda kyokoze kikyamu, kitegeeza nti gwe kennyini olina obuzibu. Ffe tetuli mu lutalo na bizinesi zammwe ze mukola, wabula tuli mu lutalo n'abo abantu abatayagala nkyukakyuka ate abavumirira enkyukakyuka nga balya ssente z'omusolo. Gwe mukyala Sarake, kansubire nti wave Uganda n'ogenda mu Netherlands oba mu ensi gye muyita Dutch, nti Uganda wali bulungi, naye ndowooza tewali bulungi ekyakutwala, kubanga singa ali bulungi wandibadde toli mu Netherlands, wandibadde oli Uganda. Ebiseera bisinga abantu mmwe abava Uganda nga mwerimbise emmanya g'Ekinnayuganda ne mutuuka eyo, kubanga no report endaga nakino gyala public ekitegeere. Abantu bangi abeefuula bannayuganda ne bagira ku passport za Uganda naye nga si bannayuganda era ne bafuna empapula eyo, wabula bwe bamala ne beefuula amawanga gaabwe matuufu. Okitegedde bulungi? Kati mukyala gwe njala kugamba sikumanyi, naye era kuga ekigambo kimu, bw'oba oyagala okusigaza n'empapula zo n'obutawanvu ya nsonga zino, olulimi olulagira olumwine Uganda okuba mu muno gavumenti nja kukutta, nja kukusiba, nja kukuba, wandibadde olwejja mu kyekisooka ekyokubiri. Wandibadde weetondera abantu ng'obudde bukyali ku kintu kye wakoze, kubanga Dr. Nico si muntu nti ayagala nnyo emivuyo ba ayagala nnyo, ne kasita onomulagako nti oli w'amaanyi ajja kukulagako. Era njala tutola obubaka buno butegeeza mwenna ba chapter leaders abali mu Europe n'abali mu Netherlands, please ngenda basaba n'obuwombeefu. Muyinza okuba muyina enjawukana zammwe ze tutamanyi deep inside, naye ndowooza time etuuse mwe bannayuganda abali mu Europe nga mwagala nkyukakyuka mukole muzanye paati yammwe, ne Dr. Nico mumuleka azanye paati ye ng'omuntu. You might be having difference or personal differences, but please, I beg you kindly, leave Dr. Nico to operate the way how you think that is right. And you comrades operating the way how you think that's the right way. Don't mingle things around. Temutabula bintu. If you don't agree with Dr. Nico in some ways or in some activities, please find a better way to do your own work. Because this gentleman is not a Ugandan, but he spent a lot of time fighting for Uganda and for Ugandans. So if you start mistreating him, that you are forcing him to get out of Ugandan affairs, and for you, you are ever quiet, you don't even organize demonstration in Netherlands, temugenda ku International Criminal Court nga musirise nga omuntu ali active mulwanyisa wachi. Ngenda basa muyinza okuba nga mulina personal differences, wabula temuziyingiza mu kukyusa ggwanga. Si lyangu nnyo omuzungu okuvayo practically physically nabeera nga ali involved mu nsonga z'ensi endala kubanga ayagala ensi eyo. Muntegedde bulungi nnyo. Bwe muba mwaggwaamu amaanyi ku struggle, please muleke omusajja ono atambuze ensonga ze, temuziyingirira. Tugamba nti kyotalya okirekera munno n'akirya,
kyotalya okirekera munno n'akirya. Yes, Dr. Nicole si Jesus, naye bwe kituuka mu activism mwenna bali mu Netherlands wali asinga Dr. Nicole. Sina muntu gwe ngenda kulubobula mbasaba politely please. Omusajja muleka akole emirimu gye namwe mukole emirimu gyammwe. Bw'aba demonstrating nze alumba abantu be ba criminals abave Uganda nga bajja kukola business mumuleka akole emirimu bwe mweta musobola nga temulina time ye time agirina please mbasaba mumuleke. Nika ali more fucking serious than you. Okitegera buli muntu alina ebizibu yengo omuntu alina ensobize nenze buli kaseera mpulira mu complaininga mwagala kuba musajja mu WhatsApp groups biki bwabanga alina ebintu biri personal nganso buli muntu tali perfect tali muntu ali perfect jijuru kimanyire nebwe kijja nti nsonga za gwanga kulwana nsonga za gwanga muleka akole emirimu gye oba agenze mu collectivism ze muleka agende bwomu temuteekako lukongo lumu mukole ejamwe kuba tewali ali perfect. Chemba saba choka. Leave Dr. Nick alone. Let him play his part. Namu playing party ya mwe. Please. Chemba saba choka. Ebisigadde fena twagala nkyuka. Mukama atukwatireko tujja jifuna. Era njala kubaza mwenda abachali active, abachali mu politics mu Europe mubali bali ddala. Abali mu Bungereza, abali mu Canada, abali mu America, abali mu Middle East, abali mu Africa, mubali nyuma bali ddala. Ngafundikira ku nsonga tugenda ku nsonga endala. Of course, nina ekintu kyenjagala mbagambe mbasaba mwenna. Fenna tulina common goal ya kujjawo dictator. That is our main target or goal. Gwenna alina interest mu position oba mu kifo kyonna oba ewantu wonna nsaba osooka ojjawo interest zo zonna oziteeke bali zijja kujja oluvannyuma kubanga ne bw'ono bw'olina interest nga tetugyeko mu 7 interest zo zikufiirira bwereere nekyoyagala kikufiirira bwereere tusooke tulwane tuggyeko mu 7 then interest zammwe zigenda kujja oluvannyuma abaagala ebifo abaagala obukulembeze abaagala obamanya abaagala okukola kimunda mujja bifuna mu bungi naye omulabe ye mu 7 tusooke tumuggyeko mwenna abantu bali mu diaspora bakubira omulanga tokulembeza nti nze diaspora team leader era njagala nnyo bandabe nze ndiwo no our common goal okujjawo mu 7 tuyinza okuba tulina personal differences naye ezo musooke muziteeke ebbali soke tujje mu 7 abalina interest simenya kwa chamane sifiri jana kubeera wachi bampe ekifo good nkola business ebyo tosobola bikufunanga tojjewo mu 7 tusoke tujje mu 7 misigadde bijja kwekola njakala bayigiriza ekintu kimu omuntu alwana nga ayagala gwanga lye kukyuka nga tayina kyayagala yabeera mu struggle mutuufu naye omuntu alwana nga ye alwana office nze chapter leader sevaawo bwe basiibwa tewali kikolwa nze nokola kino sijja bwe mba temuyisemu nze tekijja kukola bwe bakiwandise balwa temujja genda no gwoba olyanga otendewaliddwa interest zo tezituusenga please debbali abasobola okutwala ekintu nga tebalina interest bagende maaso era na kino kiri mba community bafe tukola emirimu gyono gyoko bobanga olina interest nga gwe wajja ku social media nga oyagala kubeera ne interest ezizo nti gwe kagujje simanyi nzaani mu social media tetugenda kugusa so gundi struggle ngamba ina personal interest no focus ya kujjako mu 7 ne gwenze nwana atengera jara kubeera chamani we jimi njara kubeera no tetugenda kugusa struggle
soke tujjemu personal interest tuziteeke bali buli muntu mu struggle muno yenkanankana ne munne apart from the president atuleading ankiddamu oba olina alina following emu ku Facebook ng'akola comment yenkanankana awo alina emitwalo 10 oba olitakola video ng'akwata nusu 11 omwana agula data yenkanankana naawe ajja n'akola video ndere basis mpulira bulungi nnyo fenna mu struggle teryalidinga munne nti ono gundi yekaguje mu struggle taliiwo fenna twenkanankana kobeere chapter leader kobeere ekikufuula leader is to guide or to lead people goza kidriver tatula ku mataala era ina tula mu ntebe ne ku steering kyekikufuula leader era mwovugire motoka yonna era singa motoka yonna eva onosigaze entebe kitegeza toyite si motoka kitegeza buli omu yeetaaga munne kati saagala muntu agambe nze kagujje nza tewante wali kagujje n'omuntu atalina following ayogera ku nsonga z'eggwanga wenkana naye omuntu atusinga ali omuntu ogwo ye president yekka abasigadde teri muntu asinga munne oba ali mu comment section oba sharinga oba commentinga oba agula data oba akola ki yenkanankana naawe gwagamba nti oli kagujje ku simanyi ndi MP ndi kansala simanyi nze team leader total nonsense mu revolution buli muntu abeera variable ku mission y'okujjako nakyemalira naye nze nina enambe nyingi nze w'amaanyi ate nze njogera bwe njogera kyo no tuyina unification purpose oba task gye tulina okugusa nze newe naayogera nga information etetambula mba mmala biseera ne bwe naayogera nga siwa bantu kitiibwa mba mmala biseera okitegeera fenna twenkanankana mu struggle teri asinga munne ompulira bulungi nnyo gwawulira nga kikunyiza kyenkugambye gano ge mazima kubanga constitution tugamba power belongs to people. Who are the people? Be bantu betudiringa nabo on daily basis. Omuntu akuwereza mutwale Kampala gula data kola live yenkanankana naawe agikoze. Omuntu aguze box y'amazzi mu struggle yenkanankana naawe ali e Kampala foot soldier. Ekyenjawulo kirimu nti goli ku battlefield. Okitegedde? Omuntu apangirisiza komulede nyumba yenkanankana naawe akola omulimu ogwo. So teri nti ono sipiri ono w'amaanyi. No! Yensonga lwaki president agwa ati amaanyi gali mu bantu ate abantu be bakama abe. Yandibadde bagamba nti nze mwenna muli bange nze mbafuga. No! Agamba amaanyi gali mu bantu ate abantu be bakama abe. Yensonga lwaki president yapula takyalina emupigo yeguyagwa ayagala abantu bali kyetuyita unification oba unity y'abantu tayagala bannabyabufuzi. No! Ayagala abantu. Kyenjagala okugamba. Be humble. Respect each and every comrade ali mu struggle. Oba commentinga, oba sharinga, oba akola ki. Tuli equal apart from the president. Kubanga fountain of honor. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasigadde gwe tuddawo ne weera bati simanyi nze nsinga amaanyi. No. Tolina maanyi bulaza. Nze singa okwogera tolina by'osinga kwogera. Waliwo atayogera nga atadde ssente mu struggle z'otamanyi muwendo. Waliwo atayogera nga afulumya information egifulumya on daily basis ng'agiwa bekisande okusevi. President waffe asevingiddwa emirundi bufukunya ku information efuluma on a daily basis. Kati gw'oyogera muga nti gw'omusinga. Intelligence president gy'alina gy'afuna. Owera kuga nti gw'omusinga oyo afulumya information agifulumya. Oyagala okuŋŋamba abantu abakola okuŋŋanya bannayuganda mu diaspora n'ababuulira ekyokukola ne demonstration gw'obasinga. No. Kubanga jjukira mu diaspora omuntu akola hour per hour okufuna obulamu okubeerawo.
Our just spending against them with demonstration is more profitable than what I'm doing right now. Our omuntu just spending against them with demonstration. Oba kuandika email. Oba kole chintu kyonna on behalf of that country is more profitable than what you think you are. No. Waliwo abaana de wano okuva mu 2017 bali mu struggle tebavanga webali takolanga video asharinga apostinga ateka mu sente nakubira esimu nagatufudde kino nomuga kaka na sala pressure bintu bitambula bijja kuba bulungi abo nabo je bali bagitirivu. So nze ngenda basaba ekigambo kimu ensonga tozikwata kintu kikulu tusooke tufune ekigendera kyaffe ffenna kyakujjako Museveni ebisigadde bigenda kwesootinga abaagala ebifu mugenda bifuna abagenda okukola mu revenue abagenda okuyingira mu magye abagenda okukola naffe abagenda mu kyalo weetulinze tolina wagenda kunsanga mbesimene ekifo kyenwana tekiriwo. Abantu bangi bakoze ebintu mu struggle muno. Bawadde ennyumba zaabwe, bawadde ebintu byabwe, badonate nze buli kimu, kati gwe tove n'oga nti nze nsinga ndi w'amaanyi. No. We are all equal. We are all equal. Era kyetukola tekimenya mateeka. Lwakuba nti abamenya amateeka bo balabanga tumenya mateeka. Naye nga kyetukola kiri mateeka kubanga okusunya ekigamba nti bw'olaba amenya constitution ng'afuga eggwanga mu bukyamu olina okulirwanirira ennwana we ziri ziteekeddwawo. Emu ku gye tukozesa yeeno to expose n'okusomesa abantu kye tuyita awareness okubabuulira bye batamanyi ne bye bamanyi n'okubazaamu amaanyi. That is exactly what we do. Nekirala Comrade yenna gw'olaba nga tokyamula ku social media nga tavangayo kuvuma president kola post yetyoboola please abantu mbaleka bambalina ebizibu basirika ebizibu ebiri personal nkiddamu Comrade yenna yali akola live nga tokyamulaba please nga talina post gyakoze vuma president oba ejolonga struggle oba nti yabaga nti yalidde mumuleke abantu balina ebizibu ebiri personal nga tajja gamba nti secretariat mumpe ssente oba Mr. President mpa ssente no nga yagamba kansooke ngende mmalirize ekizibu ekiri personal nja kudda abaana mu contract zaggwako ne badde Kampala silent ne basiika bagezaako to cope up with life badde mbafuluma badde mboogere abala bali mu mbeera etabasoboza kwogera nga tebalina ssente z'abaggwako nga tajja kugamba nti ngenda kujja ku secretary bampe ssente no. Eriwala bambuuza pato omuntu wa wansi era pato gyali waali ensi mwali kati ekolagane Museveni tasobola gikulitisize tasobola kulitisiza Museveni ng'ali mu nsi eyo is there quiet mpaka lwana shifting aveewo. Gomusajja getulana amaze emyaka 4 mu buyinza yasalako Africa yonna yasalako Asia yonna Europe naye agisazeeko na America ayina bulwamba mbega ayina connections ezo nasezo musoro okwekumira mu buyinza n'okufuna intelligence. So kati abaana abasirika abamba ingira Uganda contract gaziweddeko abala bakyasirise banonya how to get out of that country okuddamu okulumba government buto. So please abantu ambaleke okujonga alumbye president walumbye struggle then how you can attack ne gwabuza gundi je bali just bali mu situation tajja kubira simogende pompo twalugwa sente no omwana ange yabize pain tajja kigamba aina kirwa nako ngomuntu akijjo kitegede bulungi nnyo. So abaana bagenda kudda good enough nti namwe muzimbi abaana bangi batandise okuvaayo kyenda bagamba tuzimba abaana bangi namwe kenyiri bakomole mufuna time ewummula okwogera ensonga z'ebyobufuzi n'abaana ne bajja ne bakola omulimu gwe gumu. Encourage other people to come out to speak for their nation. Kyetukola kino but don't discourage
abasirika ababa n'ebizibu byabwe okujjako ng'asaze red line agadada n'akola mu wayaawo yange omukube sina kyenkuba naye ng'omuntu tokyamula ku media nga yasirika ayina personal problems balina personal problems ze batasobola kujja kugamba ne bwana kulusirangana munjagala million omwana wange mulwadde ojamuga waki tokubira president musajja atuyo asinga ebizibu but we are fighting dictator amaze emyaka 4 mu buyinza alina sente z'okulwana ebyobufuzi asigale mu buyinza era nga bazigaba mukama bankume tusekale ku Rock5 ona kurencha buyukwe ku Rock5 nakasongola video wedde banzijukiza time is out mwera mukama bankumire. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.